Kale mwena abali ku mukutu ogwa desktop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoba ennaku z'omwezi zino zigenderedde 14 omwezi gwa 8 2025 gwe mwaka olunaku lwakuna kama tukwebaza akubanga obukeeseza nga tukyali balamu tudize ekitiibwa n'amatendo akaseera kano omuntu kujja ng'otukulembere Kristo Yesu Mwana Katonda Omwana mutusabidde amina katubuuza ku bantu abo balamusiza kumina mwenna abeekumira ku Destiny Hope olwakyamanyi nnyo okutugoberera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Kale olunaku olwaleero waliwo article yafulumye ejjo mu lupapula olumu olwabukedde waliwo Oluganda nga nnaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana baadde si lwa Sande yagenze mu kkanisa okuwa obujulizi ate pasa ayise buyisi poliisi nemukwata ate nesobola okuba nga ate emutwala muguleko omusango ogw'obutemu navunaane bamuyita Mwesime Mwesime Clinton yemanya genda aba wano ava Kabale kati alina girlfriend we ne bagenda mu kilabu akamu akataka Chili's Club ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa 7 2025 guno gwennyini omwaka 2025 ne bagenda ng'abaagalana okubanga beesanyusaamu ng'abantu abakulu ne bayingira bulungi naye bwe baafuna obutakkaanya nga bo oluvannyuma lw'okumaliriza ensonga ez'abatutte obutakkaanya tetwabutegedde naye ono Mwesime watyo n'akwata ekiso ate n'afumita munne n'amuttirawo so omukozi ye yalaba enkeera ng'agenza okulongoosa omulambo gugalamidde mu kitaba ky'omusaayi kati poliisi bulijjo ebadde emunoonya naye nga tennaba mufuna kubanga newe baasula bombi bafeekinga amannya omuwala waayo amannya malala n'omulenzi malala kati poliisi ebadde enoonya gwetamanyi temutegeera era nnaku zibadde nga 13 emuyigga kati yo yamala okukola ekikola ekyo n'adduka e Kabale najja e Kampala kati ku Sande teeko mwe bamulumiriza n'agenda mu kkanisa ndowooza saayo obujulizi we yatuuse n'ayimuka n'agamba Mukama yeebazibwe abooluganda nti amina nnyo amannya nze Mwesime njagala okubategeeza nti njagala kubategeeza ekintu kye nakoze gye buvuddeko nina munnange gwe nagenze naye mu loogi twakoze bye tukola ne tumaliriza bino ebigambo bya Mwesime bwe byawedde nakutta ekiso ne mufumita okutuuka eyafudde nadduseeyo era natolose nga teri natolose e Kabale nga teri muntu yenna ategedde newankubadde andabye gye ndaze kwe kujja e Kampala so byo bigambo Oluganda yayimuse nawaayo kale omusumba we yawulidde yeeyaza emmanju ng'akwata ssimu ng'akuba ku Old Kampala CPS nga bagenda bamukima bamutwala ku poliisi poliisi eyo okusumba amaze gyukulira neekuba e Kabale erabe oba ensonga zino ntuufu bagenda okuwulira ekiveeri ti oyo tumunoonya eyo mwennyini ne bagenda ne bamukwata era saawa zino ndowooza yaddiziddwayo e Kabale asobole okuba nga ate attunka
Abinnyonnyole n'emisango gye. Kati ekibuuzo kyazze paasito ono kiyakoze kituufu oba nedda. Pulira kuba endiga yafunye conviction. Omwoyo omutukuvu yagirumiriza kituufu nnyo nejja mu kkanisa neyeenenya. Pulira ate paasita yayise buyisi poliisi nagamba abantu abamu bagenda balemesa okwenenya ng'agamba weneenenya bagenda kunkwata, bajja kunsiba kansirike fe n'obuntu gwange. abantu bajemera omwoyo omutukuvu nga batya okuba nga abapasita bagenda kati kubira abapoliisi essimu bajja bakukwate bukwasi. Ekibuuzo kizze gy'oli pasita akoze kituufu oba nedda? So wali abagamba ye pasita kyakoze kituufu agatemugekweka mu kyaki gabeera omwo agaziga emisango naga kibaza alokole nedda bonna bazziba emisango tegagera yagira boonoonyi. Nezo kyemanyi God forgives any kind of a sin. Wekiri buli kintu kyonna kyomanyi nti kibi Katonda akisonyiwa. Kituufu nnyo. Naye pulira Katonda oluusi akulekayo undergo the consequences. Ebivaamu olina bbiro zaako yakusonyiwa kati ebivaamu bibyo biba bibyo. It's upon you. Era kati awo oluganda oyo mu maaso ga Katonda waba yeenenyeza okuva ku ntobo y'omutima gwe pulira alikkiriya nnyo. kati mujja mwogerera byonna ye nga alikkiriya mu maaso ga Katonda kati asigazza consequences ez'okunsi kuno z'okunsi. Pulira sumba oyo kanisa baga ekanisa emu ku nnene mu Uganda mu Kampala wano wennyini naye bakwesa amanya gaayo balaza kati omusumba bamugaya bugaaya singa bamugaya bugaaya baali kubyoya abakuba abasemba ne basemba. Poliisi yakwese ebikwatagana ku musumba n'ekkanisa yabisirikidde. Poliisi yabisirikidde pulira olw'ensonga ezimu oba endala ez'okwerinda naye nga mwesiime ye mukwate amukutte agenda awoze ogw'okutta muganzi we. Yabadde mwoyo mutukuvu oba? Kyekibuuzo nawe nkubuuzizza. Sisuubirawo. Tosobera? Omusajja yageze neyeenenya. Kituufu naye nakwata esaategedde oba yayatudde ayinza okuba nga tayadde simulokole okwenenya nga toyatudde ate awatira obuyoseza noyanika mu ttaka yalisoose kwatula neyeenenya taba bakkirizibwa naye neweenenya nga toyatudde oba okunamira muzibe abatalaba ate kati abaana alaba ki omala budde bwo. Kituufu nnyo. Azimanyi wa pasita yakoze ekyetaagisa n'amwatuza adde yamuwaddeyo oba ye yawaddeyo buwi n'aba nga ate akoze zero n'ozuba naye yatidde yagambye owaaye okutya sikukubaawo buno ogupemu ndowooza bulazo nayalowooza nti bayinza omuwa obuyambi yabadde ayinza okuba ne bamwakomodatinga kuba babimanyi nti abalokole ogenda n'obayiiya kiggwa buggwi bakupangisiza ne kalina nobeera eyo ndowooza yeye amagezi gamuwadde nti mu kkanisa basonyiwa. Kituufu ayinde enjatule emboozi eno ejja bakwatako ejja balumiriza bajja kumpa obuyambi. Kituufu nnyo. Kumbe yeewaayo yeewaddeyo mwennyini. Kakati mwoyo mutukuvu yabadde ku pasita mwoyo mutukuvu yabadde ku ndige annayi byonna bikyali mu maketi yawe. Mwoyo mutukuvu yagambye pasita kubira poliisi yali amutuddemu awo mu comment section. Pasita yakutte essimu n'akubira poliisi. Mwoyo mutukuvu yamuluŋŋamiza. Kyokubiri omutukuvu yaluŋŋamiza bulaza gye yeenenye. Obujulizi buno tubuwa
nabujuzi buno mwoyo wa Mukama watakuyamba osibira mu kkomera. Kituufu. Muganda waffe tali eyo. Ali eyo. Gundi. Muzaale. Ali eyo. Obuweereza oba tolina mwoyo w'amagezi wa Katonda okumekereza ng'okutte mu masannyalaze. Sitaani byayagala ebyo. Kakati sitaani noza agambye onziruse. Kale kankuyiye. Ayaye kankufune. Kankuteeke mu kifo. Mwe naakufunira obulungi. So omusajja atukiraba ate naki omuntu tattika. Tattika. Kubeera mu kiri. Kati aba bagambye wa kyaka banyini mufu balina be bakoze. Ne bagira. Yeweeyo. Amatekati byamututa sitaani namutwala mu kyaki. Naye kyetumanyi nti Blaze oyo Mukama amwagala. Kyo kituufu. Era webanga yeenenyezza. That is the best step. Ekirungi ekyo kyakoze. Kati Mukama yamusonyiwa asigaza consequences ze. Nga ye omuntu. Zagenda okubanga ate asisinkana. Kale sogega amawulire agafubutuka mu kibuga Kampala. Maye amawulire gano agamusigesiga. These newspapers zonna ziri invented. Omulabe yazirumbalumba dda. Bakwata eggulire ne baligaziya bati bo tebafa eggulire lyabwe kola ki kubanga litambula. Bayinza osanga Blaze yalokose jjo ne Bayibuli ng'akoze ekintu ne bagamba pastor bo bate bamanyi mu byakwata Bayibuli ki aba pastor kale bagamba mbu ezimu kuzisinga obunene mu Kampala. I doubt. Well, kanisa ezisinga obunene mu Kampala ezisinga. They have social media platforms. Uraba na feza feri mu kyalo zirina. Katate. Bale live ku WhatsApp, ku TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yeah. Oshagede. Akubali genzo kasalamu. Ngabana bakoze ki? Ngabaka basedda. Bakatambuza ddaka naye tolaba ola kafaananyi. Kafaananyi bakawa tebatulaga. So kiyinza okuba nga kituufu yazze mu kanisa emu. Ye nga sizeze nezimu kuzisinga. Kituufu. Mayiga n'amawulire gakolera sitaani. Gamukolera nnyo. Go gaagala kwongera kuswaza linnya lya kanisa. Kituufu nnyo ekyo. Kale ekyo gamba kanisa esinga obunene. That could be a lie. Kyabulimba kyennyini ekyo. Kiyinza okuba nga kyabulimba. Kubanga twali badde akavidiyo ako ng'abaana bakatambuza nnyo. Nga bakalaba nti abooluganda. Naye tekaliiwo. That means gana amawulire go gaagala kukwata munnyo. Kituufu nnyo. Bongere ku ki? Kubbwa. Naye ne pasita oyo yeetaaga counseling. Okumubuulirira. Yeetaaga discipleship. Oyinza okwekanganga n'owooluganda amuwaddeyo ku poliisi nga tayatudde. Ng'amuwaddeyo. Nti genda. Amulesa n'akuba. Kubanga amakazi agamu tegalina budde bubuuza bannaaye. Bameka abeetaaga okwetwalira omulokozi. Ekkanisa ogisabiramu n'emala omwaka nga tebuuzizza. Bameka batanaba kuwaayo. Bameka abaali bawadde obulamu bwabwe Kristo naye ate ne baseseetuka nga mwagala kuzza bujja. Kituufu nnyo. Ayinza okuba nga oyinza okwesanga nga yali oba yalokokako. Sitaani n'amukuba ogwo. Adde emabega. Kati ate abo beetaaga kubudaabuda ate abo babeera dangerous. Babulabe nnyo. Kitegere. Kati ekyayinza okuba nga teyakikoze. Kituufu nnyo ekyo. Yo yawulidde ekyo n'ayagala akole as a good citizen. Owe Uganda. Not a citizen of heaven. Nakubirawo essimu. Kati omuntu oyo waafa omusayi gubeera ku pasita. Wadde naye yasse. Naye waafa nga yabadde teyamuliidinze okwetwalira obulokozi. Then amuleka agenda afeesinge consequences ze. Then pasita abaako ekikyamu. Pasita naye abaako ekikyamu. Naye aba yeetaaga kusabira nnyo. Yeetaaga tumusabire kituufu. Nnyo. Obwakabaka oba buluuzinze emirundi ng'ebiri. Emirundi ebiri awo. Kubanga bwaluuzinze oli asoose. Kituufu.
kati nono wuuyo abagenze mikono gyombi gumanye mukomera sitaani ageta abantu ebakomawo nga tebategereka kale ate oyo atafuna kubudaabudibwa kulungi akomawo nga ate ali wast mubi nnyo naye baali mubuzi wadde baali bagenda mukwasa poliisi baali soose ne bamubudaabuda kituufu ekyo tuwagira kutta tukikiririzaamu naye teri muntu agenda kutta ng'ali yekka nti ndi muno mu sensezi zange ndi soba kangende nzite gundi aba aliko ekimwambadde ate kyekimwambadde newekisibira eruzira tekisobola kubonaabona oba tekisobola kubonerera katumuteekeyo asooka abeereko ebbanga wanadda ajja kuba ayize kuba kuwoza nakwanika mu ttaka banyanize mu ttaka weewaawo eruzira era wali ababudabuda waliyo abagenda nga babinnyo ne bavayo nga basumba kati naye nabo bayogera nabo okitegeera ate abo tebafunako chance esooka genda mu kyaki babatwala direct bo balokokera eyo kati ono yeereese mu kanisa yafunye conviction sikiwa nti yeereese yekka nedda no omuntu asse ayongera kwekukuma sinde okitegeera naye yeereese poliisi temanyi nagwenoonya eri bawaayo manya malala okitegeera kati wuuno yakozese yewaddeyo naye kama amusaasire era akyuke akkirize Kristo kubanga bw'atakyuka wala bajja kumutta bussi okitegedde awo nawonya ng'ali mu kkanisa naye singa yabyogeredde mu public Bob Justice ebadde egenda okukola badde bajja mukuba amayinja bamutte so chance yagifunye n'awona abonerere omutima gwe n'ekibonezo kyebagenda omuwa akkirize kama yamanyi engeri gyayinza omukuumirayo ate aveeyo nga mulamu abulire n'abalala abayinza okuba nga balina endowooza ezo baleme kwetaba mu bikolwa ebimenya amateeka bw'omenya amateeka manya olaba agensi gakubonereza ate olwageggulu wano omenya etteeka obonerezebwa kati ate ageggulu ng'ate zino ensi zakubyamu fotokopi kugamu akuba agamu ne bagawewulamu tegatuukagana na mutendera gwa ggulu omutindo bagawewamuko bagakubamuko awo ekizimbulukusa ogalaba ganene gatolooza geego kumbe mukka mwerere tegakola singa gaali gakola gusimamanya abanene abali eruzira singa bayitirivu babedde bokka be baali badde eyo naye osanga mwana yinki ali kawunga alina lamusango so kyekyo ebirowoozo tubirekedde gwe mu comment section ekituufu nnyo pasita yeetaaga kuddamu buulira njiri nakwatula bulokozi bayibuli tagitegeera oba yakoze kyateekeddwa okukola ze senior citizen okitegeera ekyokubiri omuvubuka ekyo kyeyadaasaanira okukola oba yabadde yeetaaga okusonyiyibwa oyaga kati ate oli famire be yattidde gumanyi otoba oyadde alina n'abaana yaleba wogenda ku magezi ag'ensi oyaba yeetaaga kujjako omutwe ku magezi ag'ensi naye ate odda mu byo bwa Katonda jandabanga ya mukama gw'amanyi wala n'omutta oli naye yafudde tadda nakomawo yawo ka video ke nawulira omusumba yali ava ewaka kati waka yalinawo babeera nabo kati ng'alino yali ayita mu kusoomoozebwa kungi akaseera ako omulala ali kwegulumiza laba ate weyeegulumiriza ddala kati ono omukyala yalina obutakkanya ne bawe nga baayawo bwemu abeera yekka
nga bayawula obusenge obanga sajja ali bya bibye n'omukazi ali bibye n'omukazi alina omwana kalala omusajja ebya bulokole nga si nnyo omukazi bamuyotaka yayita n'abeera pasita n'amusembeza ali pasita alina ebimutawaanya asimbula emotoka agenda bamukubira ssimu ate komawo kiwaliwo afudde nti anti omwana yali wansi w'emmotoka nga tamanyi n'amutta abagasomerawo asaddaasi ataasha zino zikebbi zigaweerawo live supidi naye Mukama Katonda ono bwe bakubira taata w'omusajja pasita yasooka kweraliikira taata w'omwana taata w'omwana yali muzibu ebyobuloko yalinga yagwa kituufu abiwakanya n'obiwakanya kati ate pasita yassa omwana ganda wange pasita ne gumutujja pasita agamba naye sitaani amaliriza nakkiriza defeat naye agamba naye Mukama ndokola taata w'omwana mbu we yajja Precious akukoze ki taata w'omwana we yajja yagamba bugambi pasita byaddewo byebyo Mukama yalina ekisembayo Mukama yalina ekisembayo webito webize nakusiba tajja kudda kituufu ye ate abafiira mu makubo bebatomera mu kkubo tokigendera abaana bato batyo baba olina mu kidduka ewaka ate nasimbula nula wansi bbali abaana bavula ne beezannyira eyo wadde abamumpi kituufu nnyo muganda wange mbu pasita musajja yagamba mbu tuziike beeraawo pasita ng'akyakkiriza ebya ddala azagamba ntuufu mu ggulu waliyo Katonda mu ggulu waliyo nawulira story neŋŋamba wow kalo naye singa yamutwalira ku polito bebano bebasumba baluminati amusse omusaddaasi afunye omusaayi mambo tambu tomulabi mwewunzawunza mama bamufotola n'ogenda kyokka tolina side mirror kulaba mabega omuntu ng'alina ebimusumbuwa tasaana kumanya kiri mabega avuga buvuzi kituufu nnyo ekyo bambi munaamusonyiwa namusonyiwa nebiggweraawo naye kyali kyewuunyisa so waliwo Katonda wakuyisa obadde tosuubira kituufu nnyo obadde omulaba apanga naye Katonda abeerawo kituufu nnyo olw'embeera gy'otunulira nogaa naye eno nze sirinaako ne idea waddeki nga gakwesibye enyinza gitandikira bwolabira ddala okomye kituufu nnyo okomedde ddala emunaaye Katonda ono yennyini bulokozi amagezi gaffe we gakoma agage we gasimbulira wegatandikira obeera nga akulokodde wekiri ng'ovudde mu mbeera gy'obadde tosuubira so kyeki twogeza ebyo byonna twali okusitola y'oluganda mwesiime eyaswe kiki eyasoowa gundi we omwagalwa we n'adduka e Kabale n'ajja mu kyaki ate mu kanisa pasita ye yakubidde poliisi mwangu omutima wuuyo ate nga Yesu agamba bonna mubaleke akadde kibuuzo naawe okusinziira nga wootegeera ebyandikibwa ne Katonda pasita kyeyakoze kituufu yaluŋŋamiziddwa omwoyo wa Katonda okitegeera oba nedda nabe we lost our mom Sarah Kimu ago twagoogeddeko bannaaye yagalamiziddwa I think yesterday if I'm not mistaken olunaku olw'ejjo omubiri gwe gwagalamiziddwa mu nnyumba yaagwo omubiri naye ogwo omwoyo bamuzika leero baziika leero baziika leero mbo
okusinziira ku Maria Lukman watugambye bamuziika leero. Ludda woba osobola munaye osobola okugenda kituufu munakuwale n'abanakuwala ate musanyukire wamu n'abasanyuka. So kyekyo condolence to Kimuli family. Bw'oba olina enamba za ministry osobola obateerako akantu. Kituufu nnyo ekyo. Wakati temanyi awo budget okusaasaanya. Uganda kiba kintu kinene nnyo. Woowe abatagera kudda ne abajja okukaaba ate okimanyi gwabaliisa. Gwabaliisa ate. Zambi ekikopo ky'obujjo bwemu ekiri n'osooka omwana aliwo. Bavudde Kampala obatera wali tenti. Gw'olina gw'ogwa mu nsawo. Kituufu. N'obaliisa tobolaba oli agamba Oluganda nsonyiwa lyate zinzizayo sirina. N'Oluganda banna. Anti naze kukaaba okiraba naawe. Balingana abagenda mu kyalo okukyala n'amala okulya ebintu byonna. N'abemaayo n'agamba amasoko nfunira yawe ekitwalo. Ekyo bwe n'atuuka nazizza. Kati gwagenze kola ki? Nkumulabako. Kati kumulabako kyenga byonna obiridde. Kakati omududde. Sigala kwata ssente zisindike. Okitegedde balye naye ali gw'olidde obuntu bwonna obumazeewo ate oli basula mu mabanja bakufunira olulimbi olime fune transport oba omaitosa ziteeke nga ku ssimu oba ziwa omuntu ali e Kampala omuganda wenkukubirira essimu ng'onteerako mu Uganda olumbe lwa bbeeyi. Ekyo kituufu lwa bbeeyi. Abantu baagala bafu. Kituufu nnyo. Omufu ayagala omuganda wange. Omufu awooma. Saawa zino oyinza okukubira omuntu n'omugamba mpaayo omutwalo ndi yagamba olimba. Igwe. Sha. Ofa yagamba okakasa. Kale yankubiddeko. Okuzika kwadde. Yonna program nazisasaamu n'asindikayo amabugo ga mitwalo aga. Agamba nenze ngenda kugula keeso yabadde mukwano gwange nnyo ya $9,000. Milioni. Kyokka asabye mutwalo. Enkola akyuseemuko. Woba olina mpanga nkyali mulamu. Nsobola okwerirako. Kakati zigasa ki? Anti kakati ogendere mu kitiibwa. Kitiibwa ki? Bantu bakulabe enjavu ziyise mu kitiibwa. Ate envunyu bazizika mu kitiibwa naawe guno omubiri guba gugenze. Baye mukyuseemu. Woba oli eyo ng'olina mukwano gwo. Woba olina kwagala omuwa muwaalye. Yirireko. Waba musumbawo muwaalye. Amusindikire. Ebyo ebyokulina nga abantu bafudde. Wena n'ozunga n'ogubaasa. Ogunene. Mbunyinyini bannaye tuwaddeyo zino nga nze ne mukyala wange n'abaana. Nga yajja n'abasalako n'omuceere ne mumuma agenda alyeko. Ne mumuma kasasa omuzunga n'ogubaasa. Eyo enkola si nnungi. Tukyuseemu. In fact fe alokole twalikoze ebiwe bitebi. Omuntu n'agangenda gula kilo 2 ez'omuceere. Ulumbe naye amaze nga wamukubirako essimu byasula njala n'agaana nga ataalina. Oyibaza omukubira saazo n'agasirina ne bawetawuda kikata n'amugamba ofudde. N'agamba tetulina zitambuza mu ngulamu n'agamba nze mbawadde $5. Nye bantu mmwe. Sigala kumanya otula n'owulira n'obusungu. Nguze suuka bazita sonye looti 10. Tambye iyo sanduku nedda. Sanduku tajja muweesa kitiibwa. Kitiibwa kiti mwagala okumpa. Ekyo kitiibwa mwalimpadde nga nembula engoye nga nkyali mulamu. Oyambalako. Nenzamba yaga. Funamu ekitiibwa. Yes. Naye akale muli kuguli oguntu n'omukusula mu nnyanja kulokodayiro ne zeeriira tewali nkyukakyuka. Mbwale mwagala mukuweesa mulambo ekitiibwa. Tumusiibulire mu kitiibwa. Ekinene. Ewwa endagawo. Ekitiibwa kye mulina okunsiibuliramu. Nga kasita nfuna omulokozi. Banfunye ekyo? Ekitiibwa. Banfunye ekitiibwa.
ndowooza tugenda kuba nga ate tuwummulamu we tunadda tujja kuba nga ate tutandikira were bulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.